ebimu kubigwanidde okubeera nga tussaako nnyo nga tululunkanira nnyo naddala nga tufundikira omwezi guno gwa Ramadan alayhi fi hadhihi al-ashir mu nnaku zino 10 ezisembayo mulimu kye bayita al-i'tikaf nga kwe kubeera nga tusigalako mu mizikiti ne tubeeramu fil masajidi allati tusalliya fiha nga i'tikaf eno ebeera mu mizikiti egyo egisaalibwamu naddala emizikiti egiswalirwamu essala ya jamaa. Ab'ebitiibwa tutuuleko mu mizikiti tusigaleko mu mizikiti kyova olaba nga nabbi sallallahu alaihi wasallam buli lweyingiranga olunaku bwe yatuukanga olunaku olw'20 mu kiro ekya21 yatandikirangangawo kuviira ddala mu kiro ekya21 kutuusiza ddala ku ennaku 30 ng'omwezi guweddeko guno gwa Ramadan nga zonna ennaku ezo azimala ali mu masjidi nga tavaamu okuggyako ng'alina obwetaavu ng'alina ensonga emuleetedde okubeera ng'afuluma mu masjidi omwo. Nefe olwaleero osanga omuddu nga n'okukola takola naye tasobola kuwaayo kadde kubeera ng'asigalako mu muzikiti. Ab'ebitiibwa naffe tulunkanire nnyo bwe tuba nga tulina kacyansi akasobola okusigalako mu mizikiti naffe tubeeremu insha allahu taala tusobole okubeera nga obaolyawo tuteegeramu Laylatul Qadri mu nnaku zino 10 ezisembayo. Wabarakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.